Ebyakayihura byandyongera okwonooneka. Waliwo munnange eyatubuulidde mu kkooti eyalaajanye nti Kayihura jangu ntaase gwe watutwala e Rwanda. Bannange kakati munnange Lubongoya yasimattuse okuwambibwa ebya Eddie Mutwe ne Muhoozi Kainerugaba birabika bwe bityo. Sayidi eya Muhoozi baagala okubeera nga be babeera ku win tebafuddeeyo oba bamutulugunya oba ki. Waliwo ebbaluwa mbu okuva eri Eddie Mutwe nga yeetondera Muhoozi amusonyiwe. Aba Nuupu gye bagamba nti yabulimba. Jamiru Mukulu naye bw'atyo munnange atabukidde gavumenti mwankwata mu bukyamu. Ate ebyama mu siga eddamuzi Dolo bw'atyo munnange alulimu kubanga ebyama bwe bityo munnange bamaze okubeera nga babyasa. Besigye ab'ekibiina ekya PFF bwe batyo bali mu nteekateeka za kumunominatinga ajje nga flag bearer newankubadde ng'ali mu nkomyo batunnyonnyodde kigenda kusoboka kitya. Erias Nalukoola Luyimbaazi mu Paalamenti akyaliyo nnyo era yalabiseko ku floor ya Paalamenti n'annyonnyola eyannyonnyodde. Kadaaga akomawo abantu bamwambalidde so ng'ate munnange ne okulonda kwa LC1 LC2 local government batukakasa nti bakwongezaayo. Obubbi mu public service abakozi ab'empewo abaali baasangulwa ku list eya payroll munnange bagenza okwesanga nga baakomezebwawo dda baddizibwako dda ewatali munnange ate notice yonna. Ate gavumenti bwetyo yo kyekoze ku kubeera nga etiisatiisa abasomesa ba arts abaagala okubeera nga munnange bongezebwa kasente. Gavumenti eranze kubeera nga ebatiisatiisa so nga ate n'abalaalo munnange bafunze ekyo nga baddukidde mu kkooti. Abalaalo mu Northern Uganda bagamba tetulina gye tulaga. Kale bwe nti munnange nkulamusizzaako Uganda Atalaje nga bulijjo mu mikwesese gye ndi nnyo era nga emiwogo emisiike gyasomye dda wano. Emiwogo emisiike kati vakedo ng'omugosegose bw'oti nga okoza bw'oti bw'olya kyekikolwa kye ndi mu kukola essaawa eno. Nkoza muwogo omusiike vakedo omugotegote nga bw'endya okusala ekikopo ky'olukambwe ekiri wano kyo nga bulijjo kisubi mwali mu mikwesese nga bwe nkutegeezezza ekinja n'amatedde okubeera nga nkijjako era zigomete yaffe egenda kutabalira mu buufu obwo. Amawulire mangi era gonna ate ngenda gavuga mu mboozi emu kubanga olunaku olwajjo saafunye kadde nabadde ngenze mu renewal exercise eya national ID naye kye nalabye saidizi eyo bw'oba osobola sooka ojjulize online. Bw'ojjuliza online era bw'otuuka eri line ez'aba online weeziri wali naye engeri ekiri nti munnange kati ebintu ng'ebyo ababitegeera be batono oba ababifaako kitegeeza nti line ezo tezibaako mujjuzo mungi ez'abasooka okujjuliza ku online kuba newankubadde oba ojjuliza ku online ate olina okugendayo balina okuggyako emmunye bikyotutunule mu kakamera kaabwe n'ebirala n'okukuba akafaananyi. Kati kiba kitegeeza olina okukola ki okugendayo naye kikutaasa ki nti oba line yammwe ate eba ndala kuba ebyammwe biba birala. Bano abalala babeerawo nga bangi baba bangi. Kale munnange byebyo yensonga lwaki amawulire tulina mangi nnyo essaawa eno naye nga tetunnaba kubeera nga tugenda mu mawulire. Tetunnaba kubeera nga tugenda mu mawulire ebiryango byaffe nga bulijjo. Kati munnange waliwo mukyala anoonya ogiiwe ono mukwano gwe munnange long time friend baasoma bonna Budini Girls kino kisangibwa mu Busoga Budini Girls Boarding School era nga omukyala ono gwanoonya ye Jessica Nalumansi kuliko n'eryakasozi naye nga eryakasozi kitegeeza lya bbaawe Jessica Nalumansi Kasozi era nga omukyala ono agamba nti nno Jessica Nalumansi ava mu famire eya Ssennoga Venancio
mumumanyi bulungi nnyo eyakolanga ku Radio Uganda ne Basaalongo John. Kakati munnange details zatuwadde bazakyayongera okubeera nga atuwako Jessica Nalumansi weziri oba tukyayongera okubeera nga tukuŋŋaanya endala okusobola okubeera nga twongera okunnyonnyola Jessica Nalumansi yani. Jessica Nalumansi munnange bw'obanga gy'oli osobola okukubirako ku namba zange oba okujja ku WhatsApp esembeyo 1015 ate nga Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani Entebbe Road. Bw'otuuka Entebbe Road buuza ejjani ku church. Kati Hillside View Apartments weziri awo mulimu buli kimu, wifi ya bwerere, security, transport, fast booking, naddala ng'ova ku airport n'okumpimpi awo. Aba Hillside View Apartments amasannyalaze tegavaako, kale osobola opangisa olunaku, omwezi, emyezi. Aba Hillside View Apartments Entebbe Road ejjani ku church yita Enamulanda Kitende oba Ekajjansi. Ate Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna, balina ttiimu esobola okuyambako okubinstallinga, beba Maintenance Palace. Dr. Waali wano ku Uganda at large ekintu kyenyenyumirizaamu kwe kubeera nti nno nasobola okuzuula dokita ono, dokita omutendeke eyakola research n'amukuguka era ajjanjabya abantu wano ku Uganda at large. Abantu bawoneddewo. Sina ddogo nti bachwezi nedda. Dokita ali practical nnyo, yakola research n'amukuguka ku ndwadde ez'enjawulo. Abantu balina talent, njagala okubuulira nti gwe gy'obeerera eyo woza obulwadde bwaffe buno, bannange buno bulwadde bwaffe mwabufuula bwammwe. Gende wa dokita muganda wange Waali, ddagala abasajja baali tukweka. Ate nga n'ebirwadde omutima, ekifuba, ekibumba, amawuggwe n'ebirala byonna, ensigo, pressure si bulwadde ne sukaali bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kale munnange Dr. Waali we just ennamba zange weeziri awo. Emyesembyayo 1015 endala ensembyayo 73 ngamba Bugabi Uganda At Large mpe ennamba y'omusawo ngenda kugikuwa. Timo Property Consultants Limited nabo bano batunda ettaka, basobola okuguza ettaka naye nga badiringa mu ttaka lya kyapa okukozesa n'okubeera nti balina construction company ezimbye ebizimbe okubimalayo muganda wange mu Kampala wano n'emirirwano. Genda bugenzi ku mutimbagano otekemu Timo Property Consultants Limited ojja kubiraba ebizimbe ate nga n'ennamba zaabwe weeziri osobola obbakubirako. Alright, nsuubira okuba nga twetegese kubanga kugambye tugenda kutolontoka akaseera akawererako ddala. Kakati munnange mu mawulire agabaddewo naago agaliwo, munnange tuli mu kooti wali ennakawa, tuli mu kooti ennakawa gye tutandikidde ku nsonga z'okutta Joan Kagezi. Ai bannange omusango teguvunda ebyaddala, omusango teguvunda gekyova omanya nti ennaku z'omubbi zibeera ana kasaziggwako. Allah munnange abeera akutadde nti kale genda owere nnembe n'ebibyo. Kakati Kayihura munnange obujulizi buno omusajja alaajanye agambye nti Kayihura yatutwalibwa Kagame, Kayihura nyamba minana bw'atyo munnange ng'alaajana mu kkooti. Kakati abadde nga Katemba mu kkooti Abdul Nur Semujju ono munnange amanyikiddwa nga Minana ye nickname. Ono munnange bw'atyo akubye omulanga eri former Inspector General of Police General Kale Kayihura ajja mutaase bw'alabiseeko mu kkooti ey'Ennakawa wali mu maaso g'omulamuzi. Kati Minana ono we twogerako munnange kwegamba ali linked oba alina akakwate ku kutemulwa kwa eyali Assistant Director of Public Prosecutions Joan Kagezi. Munnange bw'atyo bwe yatuuse mu kkooti ng'ali under tight security, nga security eri ggulugulu. Era munnange ono kigambibwa okuba nti abamulabyeko bagambye nti yabadde tatambula bulungi, nga tasobola kwetambuza yekka, nga yeetengeredde bulungi nnyo. Era nti yabadde ayambibwako, yabadde asitwagolinga mu kutambula nga bw'olaba engeri gye baaleetamu eri mutwe mu kkooti nga tasobola kubeera nga yeetambuza. Era nga munnange kiraga egyamukubiddwa egyafiisewo gyakubye ettaka. Kakati munnange nga yakiyingira mu kkooti, Minana yaleekaanidde waggulu
nti bannange bwe mulaba nze sinnakomba ku kantu okumala ennaku 4 sinnakomba ku kantu. Era bw'atyo n'agamba nti yakwatibwa wiiki ewedde Kayunga mbu okuva ku olwo enjala gye bamulumizza y'amaanyi nnyo bamuyisiza mu binyo bamutulugunyizza mu kaduukulu y'abadde ng'alaajana emiggo gye mukubiddwa emiyitirivu ennyo. Kakati munnange bw'atyo ndowooza ng'enjala emutuuse ku mutwe nga takyalina kye yeeguya mu kwogera. N'agamba nti bannange nkuba omulanga eri Jeno Kale Kayihura nti gwe munnange yatutwala e Rwanda okusisinkana Kagame, kaakati nnyamba gwe yatutwala e Rwanda okusisinkana Kagame. Awo waliwo story anti nzija muganda wange. Kakati munnange oluvannyuma lw'okwogera ekyo ffe ng'amatu tugateze ne tugamba ekiki kino munnange Minana bw'atyo mu kwogera ebyo jjukira nti ono yakwatibwa wamu ne eyali SSP Nixon Agasirwe okukosa munnange ne political mobilizer Abdallah Kitatta. Bano bonna beetaagibwa era waliwo n'omulala ayitibwa Kimbowa. Ono kigambibwa kuba nti bw'atyo ali Canada eyo, yaddukira Canada eyo gyali. Kakati munnange oludda oluwaabi lugamba nti gurupu eno nti yalina olukwesikwesi ne gavumenti ey'okumulirwano era nti nga bagezaako okubeera nga basala pulaani yonna ey'okuggyako gavumenti eya General Museveni. Okusinziira nange ku sayidi eyo tunaayongera okubeera nga bino tetwakasooka okubeera nga tubiwulira era tugenda kwongera kati munnange okubeera nga tulonda ebijja kawukume mu bijjanjaalo. Kakati munnange okusinziira ku kunoonyereza kigambibwa okuba nti abanoonyereza batracinga essimu eya Minana nti yakubira ey'omugenzi Joan Kagezi emirundi egiwererako ddala era kino munnange ne kibeera nga kimuteeka ku mwanjo kwabo abayinza okuba nga be batta Joan Kagezi. Kakati munnange gurupu eno bwetyo kakati eri ku kubeera nti bastaging high profile abductions. Waliwo okutibwa kw'abantu okubaddewo n'okuwambibwa kw'abantu okubaddewo, abductions and killings omuli Susan Magara mulimu okutibwa kw'Ababiriga, mulimu okutibwa kwa Kaweesi, mulimu Kirumira n'abalala. Muganda wange bano bagambibwa okuba nti be babiri emabega era nga munnange keesi eno ekutte nnyo public interest era nga tulindiridde okubeera nga tweddamu ebibuuzo bye tubadde nga tujja twebuuza ebbanga lyonna. Kakati muganda wange ebyo nga bikyali awo nkugambye mu nsonga eyo Kayihura erinnya lye lyogeddwako era ffenna tulindiridde okulaba ki ekiddirira. Kakati munnange ate tubadde tukyali awo Luvongoya bw'atyo n'asimattuka okuwambibwa. Luvongoya yasimattuse okuwambibwa anti emmotoka ye munnange yabadde eri mu kutambula sayidi z'ekisaasi eyo. Kumbe abampembe abazi drone babadde babatumye. Ddamu nti Muhoozi tagenda kwewummuza. Muhoozi yeewummuze kati ajjukira juzi yatugamba nti nno buli bwawulira nga tawulira bulungi, awulira embeera emutami obusungu bumuluma nga atuma abasajja be bawambayo ku official owa Nuupu omu nga bamutwala mu basement. Kakati okutulugunya ye munnange kyekimusanyusa ng'aseka. Bino nno munnange byenkunyumiza. Jjukira mu katabo ka Betrayed by My Leader akamze John Bikazoolo omugenzi yatugamba nti bwe baasooka okugenda mu nsiko baasangayo embeera etategeerekeka. General Museveni munnange nti yalinga walinga atudde bo kye baasooka okubakola okwali baddeko okubandiza kubajjabo masaati kubaga kwevulungula mu bitoomi kukola kutya kwekuba kibooko nga Museveni ali wali aseka bagenze mu buyeekera. Kale kwegamba enkola eyo Muhoozi ekyo kintu bw'aba yakisikira
geji kiriti munnange ya momentaling era yoyo kati okutulugunya kuyinza okuba kumusanyusiza ddala kakati munnange abadde nga gyalabula Muhoozi yalabula ku Bobi Wine abadde ajjamulaga nti yasobola mukuba essasi wali ku Kampala Road ne batabawamu okukwatako ate nga ali byemesana ttuku n'afa n'ayogera ku balubongoyo okubeera nga bonna ayinza okubawamba kakati munnange Lumongoya babadde bamukimye naye munnange ekyamutaasizza teyabaddemu mu mmotoka olwo ne babuuza driver we motoka bagiyimirizza bagisazeeko ne babuuza drone yagisazeeko abasajja ne babuukamu ne bamukebera mu mmotoka ne bagiggulawo obuguzi bwa mpaka ne bakebera naye ye tagirookinga bisobera okuba nti emmotoka ng'eyo oba ogirookinze kati omuntu okukwata ku lujju ati kitegeeza nti kakati munnange bano baba bamaze okugiggula nga bakebera banoonya tebamulabawo naye ng'omusajja amunoonya n'emitwe gy'emmotoka ne mu bbuutu munnange ne babuuza driver we Norbert ne bamugamba nti mukama waaliwa ko ye simanyi gy'ali bannange kale omutulabira bwe batyo ne balinnya ne bakola ki ne bagenda babadde bakoze eki bamunonye kandi Lumongoya bw'atyo n'ategeeza oluvannyuma nti bannange bw'aba yazizza omusango kyali badde kirungi nnyo okubeera nti no baali badde bamuyita buyisi ne bamutuuma ne bamuyita ne bawandiika ebbaluwa emuyitamu oba ku poliisi then n'agenda n'abalala bonna kirina kubeera bwe kityo so si kugenda kuwamba buwambi bantu mu ngeri etategeerekeka kakati era munnange mu mbeera y'emu ey'okubeera nti nno Muhoozi afuuse Muhoozi kwegamba ne bw'abanga atuusizza obulabe oba basement ye gitwale ng'amagombe naye kati abamu ku baali baddeyo ye Edi Mutwe era obujulizi we buli ye kennyini n'akakasa n'agamba ye yatuma okumuwamba era ye yamukuba n'alagira abasajja be bamuyise bwe batyo bamukubisa amasannyalaze n'ebirala byonna n'ebifaananyi n'abikuba n'abiteeka ku mutimbagano bamukuba ng'ali bwerere ebifaananyi n'ebirala kakati munnange ekyo takiraba mu nsonga era n'abantu be mwe twagamba nti wano ku nsi teri bantu wano mu Uganda sofa abantu ba NRM batemu nnyo abawagira NRM kubanga buli muna NRM ajja kuwagira ebintu ng'ebyo babakube kale bafuutu soldiers bajje bamutaase kati bali luddawa talinamu kabuntu kagamba naye gwe batulugunya muntu munnange kiringa bw'onoogamba omuntu afudde ekiziriro aba afudde bubi nnyo katugize ng'abudde mazzi kati kuba kafaananyi ng'oli mu mazzi tossa n'olwana paka lw'okola ki lw'ozikira oba ofudde oba ofunye kibayita painful death okutugisa ng'omugwu wangu bakusibye emikono emabega oba ofudde bubi nnyo kakati okutwala mu tocha chamber oba mu basement ya Muhoozi kuba kati yeeriwo ne bakukubisa amasannyalaze n'olaajana ne bateekako music ali loud ne bakunyumiza situation eyo n'obanga kasobola omuntu nga n'agamba kumanya nti kati eyo mbwa kyenyinza okukugamba kubanga talinaamu kabuntu kitegeera talumirirwa muntu mulala kakati munnange abo beebo bannaffe abawagira era bye bawaayo abaana ba Nuupu mu biseera byanga tuvudde mu campaign mu kulonda nti abo bwe bambala obukofiira obumyufu abaana babatta ne bababuzaawo mu ngeri yategeerekeka ne batwala ne babatulugunya naye nga bannaffe bo era bawagira ne ku radio batukakasa nti abantu baffe be baatubuuliranga information kale laba abantu ba NRM duka oba weesegeemu kwa katono tomwesemberera nnyo kubanga ajja kuwaayo kakati munnange Muhoozi ye oba ne ttiimu Muhoozi ekyokutulugunya kati nga Edi Mutwe bo bakyagaliramu okwegulumiza still bakyayongera okubeera nga bateekayo bye baluwa nti Edi Mutwe yasabye yeetondedde Muhoozi mu bbaluwa Edi Mutwe yeetondedde Muhoozi mbu amusonyiwe mbu abakulembeze ba Nuupu mbu baabuzaabuza abavubuka mbu nga bo balina ebigendererwa byabwe ebyokufunamu naye nti babasonyiwe olw'okubuzaabuzibwa tebakyakiddamu kakati bino byasaasaanyiddwa omu ng'obakulembeze mu Nuupu abayambi abamu ku ndowooza ku bafuuti soldiers omu yabisaasaanyiza nga tutegeeza nti byavudde mu
mu Eddie Mutwe ng'asaba ekisonyiwa okuva eri Muhoozi. Naye munnange ebyo byonna abantu bagaa bya bulimba byakugezaako kukkakkanya opposition n'abavubuka munnange okubeera nti balaba ekituufu baagala nkyukakyuka byonna bigendereddwamu kuba nti nno kubanga bw'otunuulira okusinziira ku Muhoozi ye nga ye bw'alaba mugongo bwe tibwakuba mu Eddie Mutwe n'amukubisa amasannyalaze n'ateeka ebifaananyi ku mutimbagano ono gwe mbadde mwesiga yakulira bafuuti soldiers tasobola kweyamba yita mukama we Bobi Wine yakuyambe naye nsobola okumukwata wenjagalira wonna ndowooza okitegeera kwegamba alivinga larger than life kyoyinza okugamba nti ye waali alaba ye Katonda yakola ki nti alinga anyumye ne Katonda buli kiro ne buli sekendi wayagalidde wonna okukozesa n'okuba nti eddogo ly'abacwezi lyonna alirina wali yali kuŋŋaanya talina gy'alaga ali untouchable kwegamba oyinza okugamba nti ali immortal Muhoozi. Naye munnange ebyo byonna babiteekawo kubeera nga banafuya struggle so nga munnange abaana bagamba teri kuzikiza. Ku saidi endala Jamiru Mukulu bw'atyo yalabiseeko mu kkooti. Jamiru Mukulu yalabiseeko mu kkooti era okusinziira ku Jamiru Mukulu gwe bagamba nti ye yali akulembera ADF ono nga yakwatibwa mu ggwanga erya Tanzania kali bw'atyo yalabiseeko ku International Crimes Division ICD High Court wano mu Kampala era n'agamba nti nno yakwatibwa mu bukyamu kubanga ajjukira nti ono bamukwata ne yagamba nti extradition ye okuva mu ggwanga erya Tanzania nti teyali mu mateeka kubanga tewali ndagaano wakati w'amawanga abiri ago Uganda ne Tanzania tewaliwo extradition agreement teriwo kugamba nti singa babira bakukutte mu ggwanga katugeze enjuba erya Tanzania tebasobola ku extraditinga ne bakukomyawo Uganda kwe basobola ku government bayina enzikaanya nti endagaano eyo nti omuntu gwe bakwatidde eno nga yazze emisango mu ggwanga lino basobola okumuleeta eno kati amawanga yoga tegalina ndagaano eyo kitegeeza nti babeera bakikoze mu bumenyi bw'amateeka kati yagamba nti Uganda ne Tanzania tebalinaawo ndagaano eyo kakati munnange era agamba nti nno byonna bye bamukolako okugezaako kumuwozesa okumusiba kumuteekako emisango gye bamuteekako buteesi agamba byonna biri mu bumenyi bw'amateeka kakati munnange ebyo bya Jamiru Mukulu era nga tetugenda kubanga tumuwangaalirako okoleko kubeera nga munnange bwekyo tetwagala okumanya kubanga jjukira nti amaze emyaka n'ebisiibo kumpi emyaka 10 n'omusobyo mu nkomyo naye nga tawozesebwanga kyo ekisinga okwewuunyisa abantu nti ono gwe bavunaana egy'obutujju ate bamuvunaanira mu kkooti ez'abantu civilian courts so nga ate bonnange court martial ebaddewo ebbanga lyonna nga evunaana abantu abambadde obwambazi obukoofiira so nga ate nga Jamiru Mukulu be bagamba nti be ba ADF abassa abantu abangi ennyo be bateekako kubeera nga bakoze obutujju bateezeza ebbomu wano Uganda ye ali mu kkooti ez'abantu ababulijjo kakati munnange still musiga eddamuzi eno muganda wange ebyama byafulumye dda tetumanyi wabe bigenda kuleka ddolo naye waliwo omulamuzi w'ekkooti enkulu ayitibwa Philip Odoki ono avuddeyo n'abaako byatubuulira ebituufu ebiri musiga eddamuzi era nga ayogera ku judicial backlog kwegamba gino gyemisango egiba gyakuŋŋaanyizibwa naye nga tewaliiwo progress yonna mu kugikwatako oba nti bagiwozese kwegamba nga oyinza okugamba nga bw'onoogamba nti wange nina fayiro nnyingi wano sinnazikwatako kyokka ate ndi kugamba ng'obudde tobulina tewali time na resources kubeera ng'okwata ku zino kakati munnange ekibategeeza ne judicial backlog nti emisango mingi mu kkooti eza wano e Uganda tegikwatibwako kakati ono atutegeezezza natugamba nti kino kiva ku ki agamba nti nno ye mu myaka 3 ekisooka nti asobodde okukwata ku misango 2 gyokka mu myaka 3 nti agimalirize emyaka 2
emyaka 3 akoze ku misango 2 gyokka era ng'agamba nti kino kivudde kukubeera nti tebalina bikozesebwa, tebalina resources, sente tewali n'ebirala. Siga eddamuzi kino gwe muganda wange mpuliriza gwe bw'oba okiwuliriza kitegeeza nti waliwo akagenderere okubeera ng'emisango egyo gibeera eyo kubajjukira gye gikoma okubeera eyo abagigobako nabo babeera awo bwe batyo nga bagigobako okukosa n'okubeera nti waliwo emisango egimu kati ng'egy'ettaka n'ebirala nti munnange emyaka bwe ginagenda okuyitira ng'ettaka lwe baalizimbako dda gwe wookayanira nga baateekawo dda n'akeedi ate oba okyayagala muganda wange obanga n'okufa wafa dda bakizuwa nti omukadde ono abuzayo emyaka emeka afe olowooza nti nga betukola ku bali abalala b'olugezigezi ono abuzayo emyaka emeka afe abamu n'abafamire babeera bapangidde bakadde babwe bajjajja bwe bafe ti ajja kuba nooza mu myaka bijja pata kyategeera ng'omusango bagulwisaayo gyemivuyo Isaka Ssemakadde gyakola ki gyayogerako kakati nti omuntu bw'akomma ssente okutambuza ebintu kitegeeza nti abeera alina era kyagenderera kuba tulaba nga aba MP basobola obbawa obukadde 10,000 okubeera nga bayisa amateeka okitegeera so nga tesiga eddamuzi eri abatuusaawo okubeera nga baga kale musobola okukola ennongoosereza jjo liri ill-equipped kiba kitegeeza nti waliwo akazannya akali awo nga muganda wange mpuliriza bw'obanga osobola okulowooza okusukka ku nnyindo yo weekoma naawe osobola okukitegeera ekyo nti bano abasajja bino babikola kagenderere kakati munnange bagamba nti emisango naddala egiri mu Northern Uganda nti eno more than 2,000 inmates abasibe abasoba mu 2,000 bakyali ku limanda balinda ennaku zaabwe okubeera nga bayitibwa mu kkooti. Can you imagine? Jukira nti abasibe okubeera mu kkomera bali eyo unnecessary ekitegeeza gavumenti ebeeteko ku ssente z'omuwi omusolo ebyo enna mukaaba ssente eno naye n'omujjuzo mu makomera mu bantu abatalina misango nakyo kiri awo. Kakati munnange omulamuzi ono Odoki bw'ati munnange atubuulidde era nga ayagala bongere ku ssente musiga eddamuzi balyongeze ku ssente kiyambe okubeera nga munnange kikendeeza ku backlog ku misango egituubagidde eyo okukakasa nti munnange nti wabeerawo kye bayita timely access to justice nti obwenkanya bubaawo mu kaseera akatali kawanvu nti omuntu bagala kumubbako ttaka lye kooti egizeegize mangu awo nti muli babbi olinanyiini ttaka nekiggwa. Kakati munnange agamba nti obutaba na ssente kino kireetedde munnange ebintu okubeera nga bitambula kasoobo era kumpi okubeera nti tekisoboka abalamuzi kubeera nga basobola okwasaganya emisango okukola emirimu gyabwe effectively. Kakati munnange ebyo biri eyo musiga eddamuzi era Dolo wali awo alinza omusango gwe ndowooza ogw'akalulu ogwo gwe yajja okugutuulamu era ssente zijja kubaawo gujja kusala mwangu nti Museveni bamulangiridde kyentegeeza Dolo atudde wali atandika okubeera ng'ayogera bw'atyo ng'akulagira ddala nti ssente diriwo temunsobya kasente nange era naye bamugamba nti omusango wali wadde okuvamu yeyeewulidde omusango gw'omugoba mu musango nagasi ate sina nsonga lwaki nguvaamu yes n'agusala in his favor ogwo gujja kuggwa mangu kubanga nti mbaoli aba alina okukola ki okulayira. Kakati munnange ebyo biri musiga eddamuzi naye nga newankubadde Besigye ali mu nkomyo munnange tufuna okuva eri mu PFF kibiina ekipya ekya Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okweyawulako FDC ey'Ennajjanankumbi bano ate basinziira Katonga bwe basinziira wano mu Kampala bengamba Katonga tolowooza nti ate oli ali ku Masaka Road naye ne Kampala wali ku Katonga Road. Kakati munnange awo bwe wali ofiisi ya PFF era munnange gavumenti bwetyo ate etandise okubeera nga etuula obufoofufu kubanga Besigye agava eyo mu PFF ono munnange ali set to be nominated newankubadde nga ali mu nkomyo. Kakati munnange okusinziira ku biriwo nti nga tunaatera okubeera nga tutegeera nti eno eringa reshape ahead of 2026 general election
People's Front for Freedom PFF bano bamaze okubeera nga batulaga officially bamaze okubeera nga baggulawo enzigi okubeera nga omusajja waabwe Dr. Kizza Besigye ono nga ali mu nkomyo nti ono baagala anominatingibwe nga flag bearer ow'ekibiina newankubadde nga ali mu nkomyo. Kakati kino goyinza okwebuuza muganda wange kino kisoboka kitya kati munange yabadde press briefing lwabadde lukiiko lw'amawulire olwategekeddwa ku kibiina kyabwe wali ku headquarters eza PFF mu Kampala June nga 23. Kakati obukulembeze bw'ekibiina bwe butende butukakasa nti okusinziira ku revised electoral guidelines nti okusinziira ku kulambikibwa okutunuddwamu ne kukolebwamu ennongooseriza mu by'okulonda nti munnange nti bakkiriza presidential aspirants nti abo bonna abaagala okubeera nga beesimbawo ku bwa president nti basobola okubeera nga babanominatingibwa in absentia newankubadde nga tebaliiwo. Kakati munnange nti ennongosereza eno bwetyo yereetedde bano okubeera nga ate bakola move eno olubala luno lwe bakoze era nga baagala okukakasa nti political repression does not silence key voices in the democratic process. Teri munnange bwe batyo kubeera nga baleeta abazannya ebyobufuzi okubeera nga ate basirisa amaloboozi. Munnange agalaba ebikyamu nga gavumenti bweddukanyizibwa mu bukyamu nti gatemerweko ettaka. Kakati bwatyo Besigye yakeesimbayo emirundi enajjukira guno gwokka guno gwabuuseemu Bobi Wine 2021 lwabaddewo nti gwatiisimbyewo gwokka. Kakati ekyo munnange nakyo kiri bwe kijjukira nti waliwo n'olukulu lwala lwebagamba nti Bobi Wine asobola okusooka okubeera nga oba stepping aside ne banominating ono oba ate oli oluvannyuma Besigye bw'avaayo then Bobi Wine ate n'akomawo n'akola ki n'abeera nga atwala mu maaso ekintu okukwatira opposition bendera. Naye kati ebyo byonna munnange tuwolekedde kubeera nga tubiraba bulabi kubanga jjukira nti teri kitambula mu mateeka wano nti okusinziira munnange ku DPP ayinza okuvaayo n'atubuulira ate birala nti ate kati okusinza ku ntaputa y'amateeka nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti newankubadde ono bakoze bwe bati naye ate akyaliyo olw'ensonga eno bweti ne bweti. Oba n'okugenda mu palamenti mu kaseera kano ne bayisa etteeka nti omuntu ali ku misango gya treason bikitakkirizibwa kubeera nominated. Nakyo kikola ki kisoboka naye okusinziira ku nnongesereza ate ez'amateeka g'ebyokulonda nti omuntu yenna asobola okubeera nominated ne waba taliiwo nti no matter wawaali wonna bwe batugamba wawaali wonna kitegeeza nti oba ali mu kkomera oba ali ludda mpozi mu ntaana yokka munnange gye batayinza kubeera nga bakunominatingira. Kakati munnange Nalukoola yalabiseko mu kooti mu parliament yalabiseko mu parliament Erias Nalukoola Luyimbaazi Haji Erias Nalukoola Luyimbaazi. Kati ono munnange mu ngeri y'ebyewuunyo bw'atyo yalabiseko ku fulo ya parliament era bw'atyo nawe bw'omukisa n'ayugira. Kati bangi babadde basuubira okuba nti oba oli awo okusinziira kooti yasalawo nti akalulu bakasazizzaamu obuwanguzi babusazizaamu asikambulweyo mu palamenti nti ate bo palamenti alina okubeera nga avaayo. Naye munnange bw'atyo yalabiseeko n'ategeeza naga nti bakoze appeal ate nga munnaye mu mateeka kasita okola appeal kiba kitegeeza nti kooti erina okubeera nga erina kusooka kutuula mu nsonga ezo nti ate Nalukoola okubeera nti ddala asikambulirwayo ddala mu palamenti kubanga akyalinawo space eyo nti bakoze appeal ku nsala ya kooti okubeera nti nno yasazaamu obuwanguzi bwe n'olw'ensonga y'ensonga laki era akyali mu palamenti era ajja kusigala nga akyaliyo mu palamenti paka munnange nga appeal ate bwetyo emaze okubeera nga etunulwamu mu kooti ng'etunulwamu mu kooti. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo anti nakutegeezezza nti mangi nnyo naye tugayitamu kipayopayo
tusobole okubeera nga munnange ate tukwatagana n'ebyo ebipya ebiriwo. Munnange mu ngeri y'ekikangabwa omusajja gwe twalibadde tulabanga nightmare ekirooto eky'entiisa naddala eri munnange ab'oludda oluvuganya gavumenti ono nga si mulala nti ye AIGP Christopher Damulira. Ono tumumanyi nnyo musaale nnyo mu kuwambibwa kw'aba opposition era nga tewali kubuusabuusa munnange ne Bobi Wine kennyini yamulabula n'amugamba munnange gwe kennyini omusajja omuganda otuuka n'okubeera nga munnange baganda banno bakijjanya mu ngeri efaanagana kubiri kubanga okolera abampembe. Kakati munnange bw'atyo Director of Crime Intelligence wano mu Uganda Police AIGP Christopher Damulira bw'atyo munnange bamaze dde okubeera nga bamulinyisa eddaala kati Major General. Munnange bino byonna babirangiridde era nga munnange kino kyongera okureflectinga ku growing influence ne long standing role mu Uganda's security architecture era nga ono bw'atyo General Museveni tugenda mu kalulu ka 2026 ate nga musajja we amwesiga nnyo mu nsonga ezo. Kati munnange ono ye Major General Damulira era nga ono akozeeko nga Head of Crime Intelligence okuviira ddala 2019 era ne bamwapointinga General Museveni yamwapointinga kakati nga tannaba kweyunga ku police. Ono musajja yali Deputy Director for Counter-Terrorism wali ku Chief Tenants of Military Intelligence CMI era nga essaawa eno CMI tugimanyi nga Defense Intelligence and Security bagikyusa kati tekyali CMI kati twogera ku DIS twogera ku Defense Intelligence and Security. Kakati munnange bw'atyo kariya ye tugimanyi bulungi nnyo nti eno ebaddemu experience nnene nnyo mu intelligence operations omuli munnange abadde mu AMISOM Somalia mu kiseera kya Lieutenant General Paul Okech nga commander owa Uganda Forces. Kakati ono bw'atyo Damulira akoledde eddala era General Museveni munnange amwesiga nga emmundu emmenye naddala essaawa eno we tuli tumulaba nti mwetegefu nnyo okubeera nti ayambako mukama we okubeera nga ate munnange aba opposition tebalaba yadde ku kamwenyumwenyu yadde n'akabo naye anti bagamba munnange ne ku mirembe gy'abali waaliwo abanene era nga balina obuyinza nga baduumira ne bamaliyamu ngo baaliwo just kaseera buseera munnange tubalinze. Kakati munnange ebusoga bagamba nti kimala kubanga bano nga bulijjo tebazikizangako nga bwe kyali mu 2021 newankubadde nga Kadaga yalinayo influence nene nnyo eyo era nga yabulira General Museveni nti lwaki bamumega akalulu ebusoga nti lwakubanga munnange ku nnyanja ebikajjo n'ebirala n'obwavu buli ebusoga kubanga mulimu bafuna akasente munnange ate Kadaga yazemu kubeera nga ate anominatingibwa nga Kamuli Women MP naye ku guno omulundi amaloboozi gabadde mangi nga bagamba munnange kimala ffe Museveni twamukoowa nawe Kadaga wummulako lwaki temuwummulako naye nga munnange Kadaga ku myaka 69 gy'alina naye akato kalina amaanyi. By the way abantu bonna bagamba nti yali aliddeko katwa nga kasavayivinze muganda wange asobola okukaddiwa akatwa kakuba neka tubutunulira Kadaga olabira ddala kubanga alina emyaka 69 kubanga abantu abalina emyaka 69 muganda wange mweza n'okugenda wali mu ringi n'akupacca eŋŋumizo bw'abanga ali fiiti kwinojja eri akatogoku n'otwala mu ringi asobola okukutujja eŋŋumi muganda wange naye munnange Rebecca alitwala Kadaga mulabe bwafaanana. Kakati munnange omukyalo ono mumulaba ng'omukadde ennyo naye nga si ye mukadde ennyo naye muganda wange kakati bamunominatinze nga NRM flag bearer owa Kamuli district Women MP era nga munnange ekifo kino akibaddemu okuviira ddala 1989 tufudde kubanga Museveni yawamba 1986
naye omukyalo ono abadde kakati munnange biki byaleese ku guno omulundi Kadaga ena vision agamba nti bagenda ku upgradinga Jinja airstrip akasaawe k'ennyonyi akali ejjinja awo akagwako obunyonyi obutonotono helicopter n'obulala nti bagenda kugifuula international airport era nga bagamba nti ye okusinziira ku kyagamba agamba nti kigenda kutumbula ebyobusuubuzi n'ebyobulambuzi ejjinja kakati era ng'agamba kigenda gasanya abavubuka gavumenti jjukira nti already bano nabo era mu campaign zaabwe bamaze okubeera nga balunkinga billion 23 mu project eno ey'okubeera nga bazza obujja bamodernizinga Jinja airstrip era nga plan zino okusinza ku plan yaabwe bagamba nti basuubira okubeera nga bakola runway ewezaako 3.6 kilometers era nga batekako koolasi bulungi nnyo mbu ekisaawe ky'ennyonyi kisobola okubeera nga Jinja naye eba n'ekisaawe kyayo jjukira nti bino byonna babikola okusobola munnange okubeera nga balaga nti bakola nnyo naye munnange abantu bagamba nti emyaka gye mumaze mu buyinza mingi nnyo n'omulala asobola okubikola ebyo Kadaga munnange kumpi emyaka 3 mu abadde akiikirira abantu b'e Kamuli naye bagamba nti kimala munnange wandigenze n'owummulako naye yakkiriza kakati bano bagamba nti Kadaga bamulabanga empaji endala mu sisitimu ya Museveni kakati bino ebyokubasuubiza airport kale birungi nnyo naye nti yandigenze n'awummula n'abalala basobola okubeera nga babikola ebyokubasuubiza mu myaka 3 nti ebaddengawo obaddenga olinda ki Jinja yafuuka ekisekererwa kakati munnange bano bagamba nti ono bamulabanga power broker mu byobufuzi nti yabasibyeko Museveni mu Busoga region okusinziira ku bantu muganda bange tebigenda kubeera byangu yadde n'akamu kakati munnange ebyo nga bikyali awo abantu bagamba baagala new faces baagala amaloboozi mapya baagala new direction Kadaga ne Museveni munnange bagamba nti bano ba overstayinze baludde mu buyinza 2026 bagamba nti munnange erina okuba turning point okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva e Busoga awo kakati munnange tubadde tukyali awo ate amawulire amalala gatulaga ebifa ewa bamuyitaani ono Magezi kakati abali ku gavumenti basazeewo okubeera nga bongezaayo ebisanja bya LC1 LC2 chairpersons era nga bwati munnange gavumenti ya General Museveni bagamba nti ba local councils LC1 local councils LC2 chairpersons ne committee zaabwe nti bagenda kuba babawa ekisanja ekirala bakyongezaayo n'emyezi 6 kakati munnange wano local government minister Raphael Magezi bwatu yatuwadde notice extension eno era nga bwatu yatukakasa nti expire date bagenda kubanga mu myezi 6 gye batugambye era nga batugamba nti gazetted notice eno nti bagiwadde bagamba nti bagenda kuba batubuulira bagituwa jjukira nti kusooka batugamba December 2024 ne bakola extension era nga ebadde egenda kubanga expiring June 2025 naku zomwezi nga 28 kakati bongezaayo naku 18 extension era nga kitegeeza nti tujja kuba ndowooza tuli oba tunaatera okubeera nga tuyingira mu makati g'omwaka tujja kuba tuli mu mwezi gwa 6 kitegeeza nti tujja kuba tuyingidde omwaka ale next year ndala tuvudde mu kalulu awo kakati ndowooza ate nga batugamba nti nno katusubire Mukama Katonda enteekateeka ze nazo ziri bwe zati opulaninga naye apulaninga kubanga jjukira waliyo protest vote kati nti
bagenda kuba ate batubuulira nti ekiddako awo bannannyini nsi bagenda kuba batubuulira ekiddako awo. Kakati munnange tugamba ssente tewali naye ate jjukira nti eno bagaba bukadde na bukadde mu palamenti n'ebirala. Kati oba oli awo okulonda kuno tetukyagasa nnyo bantu era nno ewaffe kasitoori kali awo naye nga ekisooka kyeyamani w'ekitundu kyewaffe yadduka misango gya ttaka n'atunda ewera adduka. Kati bw'amala okudduka nti abaddewo nga vice we kati nga yalina stamp yekyeyamani gwe bamanyi. Kakati ne wabeerawo ate olukwesikwesi nga baagala bateekeko omuntu waabwe mu ofiisi omwo. Munnange bino byagezemu oluvuuto, omusajja nga bamuloga. Omusajja baamuloze amaaso ne gaziba. Amaaso bwe gazibye stamp agikwasa omuntu omulala awo bwe bati bageze ku district eyo Wakiso ne batandika okugamba nti muno n'agudde eddalu kiki okakana ate nga tebabawadde lukusa kulonda kiyamaani mulala era ne balonda omulala. Kyokka gwe baalonze ate tabeera eno gye tubeera. Ate abisibaya naye obuzigo yagulayo obuzigo bannange. Kakati abantu bonna bagamba lwaki temwatuyita mwatukuŋŋanyiza abalonzi wano tuweererawo ddala kubanga wano we tuli abantu bangi emitwalo giweerera ddala egy'abantu abalonda. Kati bali abantu bagamba lwaki temwatuyita ne mutubuuza ne tugamba nti ye oba nedda lwaki mwaloga munnammwe byayingiramu oluvuutu. Abachwezi muganda wange si byangu yadde n'akamu naye nga munnange LC1 LC2 local government Rafael Magezi nga minisita bw'ata tugamba nti bayongezaayo ate emyezi 6 mu maaso babadde bajja nga bongezaayo. Kakati munnange era mu buufu obwo obwa public service eno amawulire gatulaga nti abakozi abasoba mu 1,700 public servants bano munnange babakukusizza ne babakomyawo ku payroll. Munnange bino byonna tubifuna okuva eri Parliament's Public Accounts Committee PSC. Bano baguddewo okunoonyereza okupya mu butya ebikumi n'ebikumi eby'abakozi ba gavumenti abaali baggyibwa ku payroll ku misaala gya gavumenti oluvannyuma lw'okubeera nti bafeiringa government validation exercise. Butya bwe bakomezebwawo ate okubeera nga baweebwa emisaala gya gavumenti n'alawensi. Kati jjukira nti gavumenti bwetyo bakola ekikwekweto okumala ebbanga kubanga ghost workers kino kibaddewo ebbanga lyonna abakozi ab'empewo. Kati validation exercise bagikwasaganya okuva mu Ministry of Public Service omwaka oguwedde era nga bwe batyo ne bakonfaminga nti civil servants n'emisaala gyabwe okuva mu gavumenti girina kuba bwe giti era balina kuba kabawa bano. Kakati audit eno nti yakavaringa abakozi 4,572 be batunuulira era nga bwe batyo nga balina okubeera nga bakalininga up payroll records ne ba eliminating okujjamu ba ghost workers bonna omuli n'abo abaali baretayaringa abaali baafa abaali bejja ku mirimu abeegoba. Tukira mu covid waliwo abaagenda kakati nga abasomesa n'agenda mu bodaboda teyadda. Kakati oba n'abo abatalina proper employment documentation kwegamba empapula zaabwe nga tezikola ki nga tezijjula ez'okuweebwa emirimu. Kakati bangi nnyo ku bano abakozi bwe batyo baasuulibwa okuva ku payroll oluvannyuma lw'okulemererwa okubeera nga ate balabikako okubeera nga batunulwamu tebajja kubeera nga baverifyingibwa verification tebagikola kitebagiteekamu kitiibwa. Kakati okusinziira ku Auditor General report gye yatuwadde gye buvuddeko atugamba nti abakozi 1,752 kwabo nti abaali baggyibwa ku payroll yagenze okitunulira ate nga bakomyewo newankubadde nga tewaliwo rekodi yonna nti gye bawadde Parliament tewali rekodi yonna eraga nti bano bazzeemu okubeera nti nate
baddayo eri ababajja ku payroll authorities ababajja ku payroll okubeera nti ate baddamu okubeera nga bakomwawo wabula beesanze bakomyewo kati waliwo abali wali waggulu mubazzeeko mubadde ki mubazzeeko zaako era nga babazzaako ekyo munnange kiva ku kulwa mu buyinza teweerabira gwampuliriza kasita omuntu alwa ennyo mu buyinza bagamba ekiti ekitava ku sengejjo kifuuka wankindu Museveni yafuuka wankindu n'obufuzi bwe kuba tebakyatukulebera bano batufuga bufuzi lwa mpaka kakati bino byonna muganda wange goyinza okudde bakuleke beeriire nga bwe mwali muwagira mpuuka nange eziba ssente babawe emiliyoni 10,000 ng'owulira abantu wano babawe balye Mukama Katonda najjukira nti eno ffe ababonaabona ate n'eggwanga liziŋŋama ensonga ki twewola ssente buli kaseera twewola ssente ebbanja lyattuka dda mu bulago ate gwasasula kakati munnange eno Public Accounts Committee bwetyo munnange kati esazeewo ensonga eno ebeere nga egikwasaganya kubanga egiraba nga internal sabotage tiwaliwo munnange ekkobaane okubeera nga waliwo abagezaako ku undermininga efforts za gavumenti okuimprovinga transparency ne accountability mu public service kakati bagamba okusinziira ku Public Accounts Committee chairperson Muwanga Kivumbi bagamba muganda wange nabo eriiso balikanudde balaba tebagenda kubeera nga ate munnange bazibiriza n'olunaku n'olumu tebagenda kubeera nga bazibiriza n'olunaku n'olumu babasanze balaba kakati jjukira nti ebyo biri awo abo bebasangudde bwe basangula ku payroll ab'empewo n'abo abaafa n'abakuti babakomezaawo naye ate kyewuunyisa gavumenti abasomesa aba arts bagezaako kusaba increment bagezaako kusaba kasente babongereko kasente babenga bannaabwe aba sciences miliyoni 4 naye munnange gavumenti ate ng'eyita mu ministry yayo eya education bano basazeewo okubeera nga batiisa butiisa nti murisikinga okugoba ku mirimu oba mudde ku mirimu oba babagobe mwegobe kati muno junior minister owa public service bw'atyo bw'ategeezezza abasomesa nti bwe bataakomye kwekalakaasa emirimu gyabwe giri mu lusuubo kati kino munnange kirabibwanga ekyokugezaako okutiisatiisa n'okubeera nti munnange ate abantu tebaako na ddembe lyabwe oba obutali bwenkanya obuliwo naddala mu nsasula kakati munnange Humanities Union kyekibiina bwekityo ekibakidde Minister Grace Mary Mugasa olw'ebigambo ebyo ebitali biwoomu yadde n'akamu eri abakozi ba gavumenti abasomesa abagezaako munnange okubeera nga nabo bongezebwa kasente basobole okubeera nga bagula bafudde ekigulira bagala eddiba bajjukira nti gwe omusomesa asomesa mu ssomero naye nga tasobola kusomesa mwana we ate mu ssomero ekyo nakyo kiri awo somesa asomesa tasobola kusomesa mwana we ate naye kuba tajja kumwesomeseza kakati munnange ate nga tumaliriza mu nsonga endala twambuzeko wali mu Northern Uganda abalaalo bano munnange bawaabidde gavumenti olw'okubagoba mu mambuka ga Uganda bano baweerera ddala nga 300 nga balunzi bante bwe bato munnange bawaabidde gavumenti nga bawakanya bachallenginga recent eviction directive era nga eno yaweebwa General Museveni era nga munnange bano bagamba nti eno bagikola oba okugobwa kuno kwakolwa nga tebakozeewo verification process okudetermininga baani bannannyini ttaka bwe balina okutunda mu nsonga eyo baani bannannyini ttaka okitegeera kakati ekintu kino mujjukira bulungi nnyo gino Salimu Ssale yagamba atya yagamba nti nga temunaba kubeera nga mwogera ku balaalo musooke mwebuuze bannannyini ttaka lya Northern Uganda be baani kubanga ettaka lye twali bagulako mujjukira bulungi ne ba government officials nti baali bagulako ate nga tumanyi bulungi ne ba government officials bava mu kitundu kimu wane Uganda kati munnange ndowooza kwali kuziga General Salimu Ssale n'agenda n'asiisira mu Northern Uganda bw'atyo n'agenda ng'ayita mu banne nti mujje tugule era munnange bino biwanvu kubanga jjukira birimu olutalo olwa Joseph Kony nti
bano bateekebwa mu lutalo kagenderere kubanga General Museveni bwe yamaliriza olutalo olw'1984 okuva 1981 paka 1986 gy'emyaka 5 eno ewaffe mu Maserengeta bw'atyo olwaggwa olutalo ffe twalowooza luwedde kumbe ate balwolekeza Northern Uganda era abaayo munnange bwe batyo ne batandika okubeera nga bomu zibwatuka n'ebirala obubonero bwe batugamba bwe bakozesanga eno nga bomu bazitega n'ebirala n'okutta abantu kakati munnange eby'omumpembe ekkoni kwagadde gwe weebuuza nti omumpembe ekkoni yatta abantu ne famire ye bajaniriza bulungi nnyo ne bagiwa na buli kimu n'ettaka n'okubeera nga bagiwadde ne ssente okusobola okwebeezaawo so nga ate waliwo abantu abattibwa nga battibwa koni yennyini okitegeera bo nga beeryankuta zaami bano kisaawa eno famire zaasiraana mu Northern Uganda naye ate eya famire eya koni bagisiima busiimi kati munaye oba bubuyabuya obutategeera kintu ekyo bwetakiraba nti Museveni wa mutima mulungi nnyo nti asiima koni okitegeera kakati abantu bagenda mu IDP camps okubakuumira eyo ne babasindikira ba agents okujja okubeera nga babaperereza babaguleko ettaka lyabwe era ne bakyakiivinga ne bali bagulako lyonna kakati gwe olaba bagenze bakoze petition mu kooti goyinza okulowooza ati ate banaamalako General Museveni yagamba babagobe bazitikke baganye kufensinga faamu zaabwe bano abasajja bagezi njagala okubuulira mu bubbi bwabwe baki bagezi kubaga magezi ge balina ga bubbi bakimanyi nti mu kooti bagenda kubataasa kati kino oba tokifuna gwe muganda wange kigeraageranye ku tteeka oba amendment bill eri gitwaliko eya court martial eya UPDF nti wano dolo era in fact yali Patrick Oboya Muriati yagamba nti dolo just yenaazizaako bwenaazakko mu ngalo yejjeke ekibi balime kubeera nga olukongo lwalutaddemu ye naye nga already ensala baali bagiteesezzaako nti just twala wa option yogenda mu parliament wabeewo ennongoosereza era biiro baali bagiteekayo dda ne baddamu ne bagiyita ne bagiggyayo mu amendment ne bagitwala ne batandika okubeera nga ate baddamu ogire writinga ne bateekamu obuyinza bwa court martial ne bagizzaayo 10 ne kiweebwa buli mubaka ebibiri kubanga babasuubiza n'endala bayita kati baazi bawadde kuba tetukyasobola kufuna mawulire ng'ago kubanga kiraka baazi bawadde kakati ne babongera endala ne bayisa okitegeera kitegeeza nti essaawa eno General Museveni kubanga jjukira nti abadde ng'ajja awa ensaleesale okubeera nga abalalo bagobwa naye ng'ate directive ye eyongezebwayo tebeera effective weebuuza lwaki ate nga ku birala tuze singa baba banuupu oba opposition directive erumirawo okitegeera naye kakati awo ye nga babayinga time kati bwatuukidde ogamba nti babatikke era nitulaba nga bagenda kubatikka oba babatisse ne bagenda mu kooti naye nkugambye nti biggwerawa abalalo bagamba nti lwaki tebatunudde mu baani bannannyini abatuufu ab'ettaka kugamba kiriga nti nze ettaka naligula ate ngoba ku ttaka lyange awo nno we tuli muganda wange kibulala nga ogenda n'osekerera abantu nga bawuliriza Nobert Mao kati yamenka dda yafuuka dda vampire alowoleza mu nsawo takyalowooza mu kifuba abantu abamu ng'abo abali eyo mu afiriri gyonna ewalala yonna njagala okubabuulira nti mulina kwerwanako mwekka muve mu bino bye babalimbalimba nti oyo muganda temumuwagira oyo omuganda yabbye ettaka lyammwe yaleesa abalaalo kati mwe muyinza okujja nti abalaalo nti bannayuganda abalaalo si bannayuganda beerimbikamu bwerimbisi omwo beerimbikamu bwerimbisi waliwo omwana juzi gwe najubya naye yagamba nti ewaabwe eyo nti bali mu groups bwe mubeera mwenna boogera lunyankole bwe babeera bokka nga baimportinga olulimi ng'olulimi balwimportinga nga bakola kibaseesa kitegeeza nti beerimbika mu banyankole tebabangako kakati ensonga eyo nkulu naye saagala kuwanvuya nnyo mboozi nga bwe tutegeezezza nti gyo saasobodde leero nensalawo nti nga kuŋŋaanye nkuyitireetiremu wano nga bulijjo munnanga nti wano ku Uganda Atlagi tuli okubuulira byaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja Mukama Katonda akukuume era munnange tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano nga bulijjo mwebale nnyo.